Zamanya gange yezesiria MC Malibu Mtaka wa Kabaka okuva ku radio Buddu. Kale taata. Obudde buno badde nsaba tufune abasponsors baffe abaliwo n'obajje batubogereko ku mukolo guno lwaki basalawo ogaatya ameruko baba batuukiridde ate nabo ne basituukiramu tubeeyansa nnyo tugerako sakadde katono olw'ensonga tulewo olunaku lwakukola so mukama wange simodiki sebotaata kakutandike naawe nga bokabiri bisatu byokka ku mukolo gwa DJ Meruko guno ate Meruko ese wali osangibwawa basebo ne banyamu sangibwa mu kikubo kya byansi ze Simple Art and Designers omwami omugeri pronasomana ekisee wanyikira lwaki ekibuga bamuwulira kimuganda wo ali ku Buddu era zze naye polisi omukoleka nti musinkana tuba tutambula ffenna buli kyakola kyonna tubawanantu bweyagambye agenda kuteeka ekintu kino tufuna badde taati neŋamba nina okubeeramu kola ekisoboka kyonna nabye nti olunaku lubaawo nebaza radio Buddu nebaza Sekawa okuleeta talenti ngeeno radio Buddu is the best tuliza nnyingi ne Buddu esinga mutuufu sinayo bintu byakwogera mu department yange ya arts, stamps, banners, t-shirts, flyers, byonna tutambula ffenna meeyo n'abalabu na Buddu radio bumalu mutuufu sina kyakwogera tulize bulinzi ssaawa ngenda kujja ne bannange abasimodiki ngenda kujja ne bannange abasimodiki tujooge akabuzeemu siina buzibu as long as muganda wange waali ebintu bivudde manajja apo bonna biga neyanzanyo wange tumwongereko obugalo Simple lula nnyo ate katufune ku mukulu mukwano lwaffe akozase bajja bambuuza olinza oli mukulu nkuzesewo kibuuzo kizeewo kakati neropulono kayinza okuba ku radio nayeokuba amasimu ku radio kwita amasimu radio ebbanga ddene yali muwuliriza nga mpuliriza nkuba amasimu naye okuba ku radio yantumiranga nnyo amene nekinsanyusa naye okuba mu puroguramu ze bulungi akola bulungi yategeza ekyo naŋŋamba bambi nawodekuteko nnyo natookangi nemugambe nebyetakisi byokubajja ajjewo emikole nekakati nayesinanyo ebigambo bingi nange naye ebekisatu ezolwabayo olwaleero obijjamu olwalekukamwe mupate yaffe manemirala neropulo biriawo abakisatu olwala muzungu ngenda mwebazono mulenzi ono muganda wange abadde ampa ebintu bingi sinitakuno obadde bujja nakunterako kyakemwana mama akwagala nnyo nomata muzungu sigadde nakoza siri baagala nsangika mu kibuga Masaka okuzeepete next ekyengulu baagala nnyo tweyanze nkakoza siri tikisi satu aziguze sibanamugulideko tweyanze obwono gwe bayita omukwano gwoba Sseruganda bw'obeererawo muno naawe olika kubeera bajja kukubeerawo so tweyanzanye Luganda baffe akadde kano katutubikoleraffe aba R&B Enterprises so nga tenewezi class fashions amaze tuuka kadde kamukutemukaava mu kibuga naye atuuse so tutaasa okulaba kasutubikoleraffe aba R&B Enterprises nabo bogereringa mugabiriro so tutaasa okulaba tulina bigambo bingi nnyo amaanyi az'ebireeti mu Kenya sokekwalabi nga bwe bayise owalabi ngenda kumalazeeyo ntule bayite vpk kale amaanyi az'ebireeti mu Kenya PR R&B Enterprises tukola ebintu ebyenjawulo omuli tomato sauce tukola toilet papers tukola chili sauce nebitamiiza tulinayo endeku banana toto tulinayo tombowa kombucha netuba ne chita alcoholic kombucha
kale ebintu bitukola bingi nnyo ffe tetuli babigambo tuli babikolwa mukulu yakimanyi kale twongera okunga abantu bonna bajje mu show yaffe buli kimu kyawedde ekitanaggwa ogenda tutuukirira tulabe ati sekonzigenda kalekane amanyaze Juliet Mukenya Director BBK Technologies nga twakubuka bintu n'ebikwatagana mu tekinologiya twakubuka bintu bya tekinologiya byonna computers, CCTV cameras, streetlights byonna amasanyalaze byonna tubikwasaganya nange ndowooza amboleka muganda wange Yasini bwakoze naffe tugenda mulirayo bakabya ebimaka ticket twabadde twongeddeko tables 2 naye kati ndowooza tugenda kugulayo netebe endala emu eri abawazi baffe eyamuzanyo eyalaze ndowooza n'ekirala nawulire kuwekiyunguwa wano naye sawulidde wa mugumugwanya tuyire pepa zonna ezigenda okukozesebwako olwo olunaku RRB Enterprises egenda zikuba tomato sauce yenna nekiri bwe mwetaagako olwo olunaku yenna RRB Enterprises egenda kutuwa siri mukubi nnyo wange kale nange kuolwo olunaku jakubaawo nirimu byonna bisazizaamu ebyalati ne BBK era BBK yonna timu egenda kubeera wano toyanza nnyo toyanze bali tubongereko omugalo gw'amaanyi nnyo omukulu tebereza okuleeta kampuni ezo zonna wano n'aziyingiza ate nga zonna zijja kuba zisasudde kyanjawulo bali mwebali nnyo mwebali ddala tina muganda waffe eyakatuuka owa Will's Class Fashions Sebotaata tubadisaba tukwogerayo ebigambo bisatu notukusigala ddala tuli mu kwebaza webale okwatimira program kutuukira obulanga obwebituukirira esebo balamusiza nnyo basibo ne banyaba abali wano omukulu okulamusiza amannya ez'omulangira Kalemajeje William yenze omutandisi wa Will's Class Fashions bulijjo gye muwulira wano ndowooza MC empula yagiranga yagitembeeta tusangibwa mu kibuga Masaka kizimbe bakiyita Twin Tower Alongo 4 opposite Isma Platinum Saloon ngoyo omukulu wakolera tutunda classic main outfit jeans yogera t-shirts eziri classes zitafeeding nga eziri common yogera ku sweater pant yoyambala nga tefeedinga yogera ku jampa yoyambala nga tegenda siwunga ngekwalaali ate nga teri common yogera ku kepusi endala zino eza bulijjo naye nga teziri common yogera ku boxers z'abasajja ez'omunda ezakabi ezitava mu kala yogera ku bintu ng'emisipi baguno ogw'emyaka ogwamalira emyaka 5 nga temulina gye mulaze n'omukulu ono nagumuwaako mu bwereere yogera nandawo jangu ogifunire leero ssebo otuukawo omuwala jajjikuba kubwereere osasula yogera ku bintu ebyakabi ebyabavubuka n'abasajja abali complete ab'obuvunaanyizibwa bye bambala so jinisi tezifeedinga teziri common so twayagala tuleete ekintu ekitali muba natulatula n'emikwano gyange nga wotunula ku basajja nga 10 wabeerawo 80% ayambadde t-shirt naye t-shirt eyo abasinga nga bazikunya Kampala so netugamba ekintu ekyo katukireete Masaka so wejja ku Will's Class Fashion ofuna t-shirt ekolales nga togenda kusanga muntu mulala ajambadde so gyetwayagala oleeta wano Masaka sweta panti yange oba sweta shati ya Will's Class Fashions
wojambala ogenda jambala paka natufuyeyo omuntu n'omwajambadde Masaka wano mpozi era wemusanga ng'atambula nfuga eyo gyentambulira ntegeera nti eyo yange kubanga tezimukoma so omukulu ono nkola naye buleki obuddu samulinda nakuŋŋamba nti William jangu kaseti olubirira ssewomeeyo mugamba ngenda beera sponsor ne mugamba kwesibika ekigambo kyange ekitambulirako era etukaanya nemusponsoringa sente tezikyakwogera ate ne muwaayo mikwano gyange ebirala ebiri ssewomeeyo ne bagula emeeza okuli abanana abo mouthwash kampuni nene mukimanyi mwenna nemuwaayo nemikwano gyange gya Global Paint kampuni nayo nene ne bagula ki emeeza ate era nga nkyamuwasewo tunatuukira ku shopping tusobole okuba era nga twongeddeyo so okubanga twali ba sponsor era nga yagulirayo alandi gyaguze ba VIP naye ba VIP beesobola nze ngenda kulira ba ordinary abalala 10 so leero nebazikuwa sente nemeeza twagiguze so namuwagira kubanga muvubuka atayina empisa mwetowase sebotambuliraawo kubanga omwetowase kikulu n'empisa ekiwangaziza mu kibuga madimukobaitetuvudde so neyanzanyo neyanzenge sigadde zewulyamu nayiniwulisitase fashions tusangibwa kutuyita abannange bajja mutuwagire opposite Isma Platinum Salon oba Offair Nails nebaleyo okumpuliza ngamukisanyo okubeera tulina omulangira sebutaataba nnyo weweddala omukwano ogwo omutima omulungi ogwo gwonna nga mumanyi nti DJ Melopro ebintu biggwayo mikwano tigiggwayo tubadde tukyali awo ate newajja mukwano gw'eppanfe awedda yamwogedde naye dda n'omusajja abadde wala paka lwakubidde najja wano omukulu w'emita Gibu Fashions asangibwa mu Nnyendo oyo naye alinga akakooza ya siiri w'omutuukirako oba ki ekiba kimu kyonagamba kyo kyekiriwo seobaana Diego tabatukwebaza naye tetujja kukkiriza kutuula yadde okumugumya embooge jakwegera ebigambo nga bibiri kuba DJ Melopro nedda okusiima olwa sponsorship gyotuwadde ebbanga eddene tweyasa sebo abakulu balamusiza abajja Gibu Fashions bansangibwa wali mu Nnyendo stage eruka yawo yambuka wensangibwa mwebale kubeerako Melopro era mbeeraziza nnyo kuba Melopro njakugulayo tiketi 10 gyova olutwala So tuyazege tumwongereko okugala okukwatiza Gibu Fashions iyo omulimu ogugwe atunda bikumba by'abavubuka abaliko era nga bw'obola bulwadde mubuga ati n'empale gyalimu ogyego byaliikiramu awo ye omusajja munoonyi wa nsimbi kale edda kino byokka jakipatula omukulu wa gavumenti jangunawo obuuzeko ku bantu ekigambo lero kibeera kimu kyokka omwana wattu yajja akola DJ Melopro ate nga naye mutabuzi wa ndongo era kimanyi olwo asiiri kyova nzirooza tekubibwako DJ mukazi kuolwo agenda basiita mujja muwulira balakuzaako mwena baganda baffe mwebali kwagala DJ Melopro mwebali kumubeererawo mwongere mumubeererawo omusajja talina buzibirane so bambi mwebali kujja mwerawo kuno press conference ne ku lunaku luli tubasaba mubeerera luddala okutandika olwaleero kyemanyi luno olwokutaano kuba tuli mu lwakutaano ne ku lunaku luli tujja kuba twamuddewo siba kiri
baguze emmeeza tiketisi n'abalala bakyajja bangi nnyo so tubeebaza nze nja kupatula era bafuuza n'okukola tujja beerawo tukube endongo paka ku makya tujja lwakutaano budde buki tubaawo lwa mukaaga ng'eguule budde mwebale nnyo okumpuliriza babeta jakupatula omayere ebyo buddi ebyo kwegadijja omukyala naye nga abasuza bubi abamumanyi mumumanyi kale tweyasaje tweyaseege tuli kutandikwa y'okumaliriza nga bwe tuli kufuukira omukulu ono asembayo yekka yagenda osembayo muntu mukulu nnyo yasobola kutalabirako gye tuli watira okubeebaza ne bwabeebaza mwebaza kuba ebisinga bikozi biweddeyo sibo wanakeri tata jangu tweyazagiso teyazagitata webalije sebo webalida webalije tata naye nerotulo sokombate n'omungalo tuvudde walano wabidde balekujja yatusinkana madimbuko ddala abakozi babeeko tubagaliza abantu babi balina emitima emibi ekyo mazilongi wano waka oyinza okubagamba wano waka tubeerawo buli lunaku apoyingi bakungugamba eki nze nyekalagambye fentebaza webaza mwena abazze newale kujjanja ekyo mazino tubeerawo lunaku tekalawo tekulawo wabula eriweyo tukyangaala oyingira muyingi sagala mugambe mwekalawo bwekyekulawo lunaku bweyo kitekalawo tekulawo guno muzigiti buli muntu afuna eswalaye nadde ewaka naye mwewale kujja tubagala nnyo nze kenga musaati era ddala nze kintu keneti omwana yebirenga omuzukulu wa Mutesasira mutabani wa Mwanje Enoka mwewale kujja kati noweleko nguzeeyo tiketi z'aba ordinary 50 ebyanga obumanyi nawo omusango manyiwo gwagaliza omukolo omulungi ate tesaagala akaliro kajje kulinnya bulinnya weyongere mu maaso omugalo gwanakeri yabikolakola dda ate agambye bigerakolebwa teyazaje teyazege omukulu ono yabadde agenda okusembayo naye munzikirize tina mukwano gwaffe olumabishakulu mukwano gwa mbeeropulo ate ayina mikwano gye bandiseko taata tubadde tusaweegayo ekigambo kimu ku badijja mbeeropulo n'otutegeereza mikwano gyabuli eyo bajje bamubeererewo tweyazaje tweyaze bwana shakulu Yabo musango amaanyi nabo mumbeera ebitwana ebitiibwa ebyenjawulo okubeera nga nze omu wamuka bodaboda nga nze ndi wano era nemusanyufu nnyo akafuka lobbanga kalimu ne baganda baffe abasajja abakyala so nsaba kuba katonda atusaasire ekiri ekyamuleka tutusuubira kati olwaleero sigenda yingira wano nga wabodaboda ngenda yingira wano mu kifo kya saamu muyizi ngenda omukungwe honorable antubye n'asaba nawano akiikewo kubanga muntu waabwe n'agula emmeeza emu era serekazirekenca saamu muyizi atubidde era basabira katonda bakuume mugwasa mutesitese sewabeere isirayiri muganda wange nze widaali oluukamu kulya nange esaayo nezita kubanga emyaka tetulimu kyekyo kyakukola eyanza nesobosesemu okujjako ngeri omuntu yandiyagadde okubaako ekibuuzo kyabuuza kyonna awatali ekyo twagala kuggalawo kwewulaanya kyabuuza anti pene
nga bulijjo era kemi abaagala oyingira olwokuna ku ssaawa mukaaga ez'ekiro z'olwokusatadde tukkirizibwa okkirizibwa olwadde okubeerawo kati nosirawo kakalo okusobola etuuka kale tuyanza tuyanzeege